baganda bo bonna bafa siriimu bewazaalibwa nabo bonna bafa sikoseero zaabakwata gwe ne zikutaliza banno bwe wasoma nabo baasiraanira mu byalo bootunulatunulamu gwe weka Katonda gwe yasitula temumanyi gye bali tomanyi gye bali. Abakyala bangi bagenda okuzaala obulumi bayitirirako era abamu bafiirayo ne bakomyawo amawulire nti abadde agenza okuzaala naye obulumi bumuyitiriddeko tasobodde kuvaayo. Obulumi banno obubatugira mu malwaliro nga bagenza okuzaala gwate bwomegga n'okomawo n'omwana. Bannaffe bangi nnyo bafunye obulwadde si lwakuba nti babadde beegaba nnyo, naye omulundi gwe bagezaako ebikolwa by'okwagala obulwadde bwe bwabakwatira. Ebirwadde bituzinzeeko bingi nnyo nnyo nnyo. Bannaffe bangi bibatuze ne bibatwala, si kuba nti gwe okuuma nnyo oli mugezigezi nnyo obulamu obusigazza. Bannaffe bagenze ne bazaala ne bavaayo mu malwaliro ng'abaana be bazadde balina emitwe eminene. Gwe wagenda okuzaala wakomawo n'omwana era ekyalo ne kyekuŋŋaanya kirabe obulungi bw'omwana wo era kyerolere ku kyana ekirungi ky'ozadde. Bangi baasoma balina diguli baya PhD n'ebirala bakugunye ekitenkanika naye emirimu gyabula. Si lwakuba nti banoonya bubi oba si lwakuba nti bagayaavu, nedda. Bakeera ku makya ne banoonya ne basaba ne bakola buli kimu omuntu kyalina okuyitamu era still naguno gwaka tebalina mirimu. Bakaddiye emyaka gibagenzeeko, oli bweru wava wano ng'abantu abalala bonna bwe baavaawo ng'ogenze kulwanira butuuze nagoba mpapula okole. Banno bangi abaavaawo mu ngeri y'emu, empapula zaababula, obutuuze bwababula, obulamu bweyongera kuba bubi buli kanaku. Amaze kubulayo emyaka 2, emyaka 10 talina waasula. Bamusuza busuza, wanaasulawo 2, wali naasulawo 3, wali naasulawo 4. Gwe mbulaayo gwe batenda okuba omuzibu ennyo mwokoledde ssente empitirivu, ozimbye ebizimba ogaggawadde ofunyeyo ne famire. Banno bangi baayagala nnyo bazadde baabwe ne babasabira buli kadde n'okubasiibira era nga balina ebirooto nti bwe balifuna baligabanakoko ne bazadde baabwe, kubanga kyo kituufu kiri nti bazadde baabwe baatoba nnyo bo babeewo. Olunaku lwe baba bayita okufuna omulimu gwabwe ogusooka bazadde baabwe bonna bwe baafa lunaku lumu. Abamu baafa bubenje, abalala ne bafa endwadde endala naye ku lunaku lumu. So ekyo nno kitegeeza nti ku lunaku bwe baafuna omulimu ate bazadde baabwe baagenda, so tebaafuna mukisa na gumu bazadde baabwe kulya ku ssente zaabwe na kutuukiriza birooto byabwe eby'okubalabirirako. Emmere gy'olya ne banno gye balya. Era nno abasawo bwe tubawuliriza ennyo batugamba tuve ku byeggulo, ku binyamanyama n'ebirala, gw'obiridde omwaka mulamba naye tewali kirwadde na kimu kye baali bakuzuddemu. Emmere y'emu banno gye balya babazuddemu ebirwadde eby'enjawulo. Ey'emu dayate y'emu n'essaawa z'oliiramu nabo ze baliiramu naye bazuddemu ebirwadde eby'enjawulo. Ebirwadde by'olina sukaali, pressure, alusa n'ebirala ne banno bye balina naye gw'obadde nabyo emyaka n'emyaka bo bibakutta omwaka gumu, omwezi gumu ne bibayingiza ettaka. Abasajja banno be batya era bayita ababye nnyo
gwe munnange mwa abasajja muwajja omusajja oyo akuwadde eddembe era akoze obulungi obutenkanika. Abakyala batugumbudde abalala abakyankalanyiza obulamu bw'abalala ne bejjusa okubasisinkana mwabo, era gwe muwajja omukyala akoze obulungi obutenkanika, akubeereddewo era akwagazizza Katonda w'abakyala. Katonda gw'osinza ebbanga lyonna ne banno gwe basinza ne bangi obulamu bugenze bw'oba obukyaliwo. Kitegeeza ki? Nga tumalako omwaka mulage nti osiima. Just kiraga bulazi Mukama nti osiima. Sinza Katonda, mwana wa Katonda ali eyo. Sinza Katonda, mwana wa Katonda ali eyo. Tokiteekamu nnyo oluzungu, tokiteekamu nnyo obukodyo, tokiteekamu nnyo malala, gwe just sinza Katonda. Kiki entegeeza? Tusobola okukisinza Katonda nga tuyita mu kuyambako bannaffe abayita mu mbeera eyo gyemmenye. Ffe Katonda gyatuwonyezza. Tuli mu mwezi gwa kwagala, tuli mu mwezi gwa kisa, tuli mwezi okukomekereza omwaka, omwezi Kristo mwe yazaalibwa, omwezi Katonda waffe mwe yasindikira omwana we mu kifaananyi ky'omuntu, olwo n'atukuze buli ebyali byalima bannabbi abaasookawo tukuza. Kukubiriza gwali eyo omwezi guno gulabanga ogw'enjawulo. Nkukubiriza gwali eyo omwezi guno gukoleramu ebyo ebibadde bikulemye omwaka gwonna. Nkukubiriza nti kale wadde olaba nga byakuwadde tebimala, ne bannaffe bangi bali mu ttaka, nga gwe kyolabanga ekitamala ate kyekibatutte. Waliwo bannaffe bangi ate nga batuufu. Omusanga n'agamba nti Katonda taliiyo. Tetubanenya, ffe tugamba gy'ali. Bwe tugwa ku abo abagamba nti Katonda taliiyo, tubakolera eki? Kubakwata mpola na kusigala nga tubabuulira enjiri ey'ekisa n'okubalaga ekisa paka bwe balikkiriza nti kale tetumanyi ngeri gye bategeeramu Katonda, naye tubasabe bakkirize mu oyo omuntu eyatonda emiti, omuntu eyateekateeka ensozi n'ateekawo ebisenyu n'agamba kati luno olusozi kaluyiwe mu kisenyu kino, ekisenyu kino kakyongereyo amazzi gano nga kigasengejje kigatwale mu nnyanja, olwo abantu bagasange mu nnyanja nga mateefu ekitenkanika, bagateeke mu masepiti bagatwale waayo bagakozese. Omuntu eyo yateekateeka ettaka n'alyawula n'omusenyu n'agamba nti lino lijja kubeeranga wano balisimbeko emmere, omusenyu gujja kubeeranga wano bali gukozesa okunyweza enju zaabwe n'ebirala. Omuntu oyo yatendeka yasengeka omukyala n'amwawula ku mwami, era ayigiriza omwana okulya nga tewali akumusomesezza. Omuntu oyo agamba nti nedda bw'olaba akabidduka nga tewali akikusomesezza. Omwana omuto tewali amusomesa kwetangira kabi, era bw'alaba omusota w'ekibuka adduka naye oba tamanyi gy'alaga, naye omuntu oyo yamuteekamu ekintu ekyo. Omuntu oyo atonnyesa enkuba n'efukirira ebimera ne bikula. Omuntu oyo aweweeza ettaka ne livunza ensigo, olwo n'evaamu ekimera. Just asooka akkirize nti Katonda oyo ffe gwe tuyita Katonda, ffe gwe tuyita Katonda. Tekikwetaagisa nnyo kumumanya nnyo kigenda wala kuba abuzaabuza, naye kale omuntu oyo ffe gwe tuyita Katonda akuwummuza ne weebaka nga tumanyi gy'oli n'amala nazza omwoyo gwo naye nga tosobola tuteesinga we gubadde. Ffe oyo gwe tuyita Katonda, oyo akuggyamu omwoyo ne gutadda nga ne bagukaka kutya gudde tegusobola kudda. Ffe gwe tuyita Katonda. Omuntu oyo addira amazzi n'agafuulamu omuntu n'azimbulukuka mu buli kimu era n'akola mu buli kyetaagisa. Ffe gwe tuyita Katonda. So ogamba taliiyo, ekituufu oyinza okuba nga oli mutuufu, naye lowooza emiti egyo gy'olyako ffe nejjo gyava. Omuntu oyo yagiteekateeka. Ffe gwe tuyita Katonda
tandika n'okumukkiririzaamu teweetaaga soka kukkiriza bannabbi be naye mpolampola bona akitegeera nti oyo Katonda ye yakola kino nekino nekino ajja kukkiriza ne bannabbi be so tetubakyawa tetukwatibwa busungu olw'enjogera zaabwe just tukanye kubasomesa kwagala. Nabadde njogera ne mukwano gwange omu Nalongo Viki nga alina ebigambo byambuulira nambuulira ku ngeri Kristo gye yabuulirangamu enjiri era naŋŋamba nadde sikimanyi Kristo oyo bwe yali abuulira enjiri naŋŋamba nti yagikyusakyusanga mu versions ez'enjawulo. Yabuulirirako ku lyato n'agamba nti nedda kakati abantu bano enjiri eyinza obba wakansoka embawo emmere n'abagabula emigaati ne capati n'ebyennyanja olwonno n'ababuulira enjiri n'agibuulirirako mu ddungu mu yeekaalu ne mu bifo ebirala. Ekyo nno kyambikudde amaaso ne ntegeera nti nedda ebiseera ebisinga bannaffe okudduka ekyo tukkiririzaamu osanga version gye tuba kireeteramu eri a little bit complicated. Kakati enjiri eno tugikyusekyuse bw'agaana wano omuzzi wano bw'agaana wano omuzzi wano waggulu wa byonna tugireetereko okwagala. Tuli mu mwezi guno Rabon Chate Foundation fenno tugutwala ng'ogw'omuwendo kyova olaba nti omwaka gwonna bwe tugutambula omwezi guno twaguwaayo kuŋŋaanyizaamu bannaffe. Kristo bw'aba azaaliddwa ku lunaku lwe lwennyini ate nno ffe tulyeko n'abo abantu abatasobodde kujaguza kuzaalibwa kwe nga tebalina busobozi. Osobola ojaguliza ku mutima naye ffe kituyita okujaguza tosobola kijjawo nti okujaguza twakufuula kwa nnyama bisavusavu masavu soda n'ebirala tosobola kijjawo ekyo wadde nga ate abasukkulu mbagamba kinze Christmas mbasaagala nakulya kintu nakimu mbanjagala kubeerawo nga nsaba busabi ekyo kyabakugu. Naye ate bwe tudda ku ngeri gye twakulamu Christmas kitegeeza kunywa kulya kujaguza kwambala bulungi kwesiima. Amaloboozi gayise ebbanga nga bannaffe bangi mu kaseera ako ate ffe tuba tujaguza nga bo babakuba embooko z'okubba emmere ffe tuba tujaguza nga bo babakuba embooko z'okubba sooda nga babagobaganya olw'okufaanana obubi okusabiriza emmere ku mbalaza n'okutega ebibatu obwana bw'omu mayumba bwawe ku mmere obwo bazadde baabwo kugamba bazadde abasobodde okubuteera emmere ku mmeeza zaabwe. Abalala abatasobodde bambi bayisa emikono mu madinisa babaweeko nange nakikolako bbanga lyonna ku Christmas emmere twagisabanga busabi tugenda gye bafumbye emmere noweekweka kati kakwanoko bwe kalya okateerayo bwekatyo oluusi engalo ne bazikuba oluusi ne kakuteramuko akanyama n'olya bwekyo bwe twakula ffe abamu. Naye Mukama mulungi nti yasigala atutegeka buli kadde bwe twakula bwe tutyo Katonda yatusobozesa n'atufuula omuntu gwe tuli leero era nno agamu ku mabuloka ge tuyimirirako nduga nti nedda ku baana abalinga nga ffe abayita mu mbeera gye twayitamu katutegekeko ennaku eziri special. John 15:12 etusomesa kwagala kubeererayo bannaffe kubabudaabuda na kubakwatirira nga tuyita ku kiseera kye yatuwa. Umbrella eyo gye twayimiriramu okukolanga Free Christmas campaign nga Rabon Chate Foundation twagitandika tugenda eri abaana b'oku nguudo kuwaffe gye twava ne tubasombola ne tubayita ku Rabon Chate Foundation okulyakokko nabo okubabuulira enjiri okunaaba okubawa ku Bible sapule n'ebirala. Emyaka 3 nga tukikola kibadde successful bangi bakyuse era tujjayo bwana bungi mu campaign eyo ne bukyukira ddala okufuuka obuntu nate. Campaign eno twasazeewo tucelebrating na single mother. Nakula na single mother mukazi yali akuba amabuloke yali omwavu ennyo eyalondanga emmere agireetera abaana be eyabajjanga era yakola buli mulimu gwe bali benyinyala ku kyalo gwe nakula naye. Obulimu bwe yayitamu bwankwasanga nnyo ennaku era bwannakuwazanga nnyo
naye ate nebaza Mukama nti era n'ekyo yali antegeka okutegeera basingle mother bwe ndi bankuze kye bayitamu ne kye beetaaga. Christmas eno gumwana Katonda ali eyo, Katonda gwawunyezza biri byonna binnatandikiddeko. Mbadde nsaba tumwebaze. Olina kilo ya sukaali, olina nnyama, olina katungulu, olina butto, olina muceere, olina ttooke, olina omutwalo gumu, mitwalo 10, mitwalo 2, kakadde kamu. Twegatteko mu campaign eya Hunger Free Christmas campaign ne basingle mother. Hunger Free Christmas ne basingle mother. Twagala Christmas etali mu njala eri abantu abo. Tugenda tangira ku basingle mother 15 abali ku Labon Chate Foundation tubagatteko basingle mother abawere 5 be-10. Ku luno tetugenda kuba ku Labon Chate Foundation tubaddeyo nnyo twagala ku luno kati tulage ensigo gwe gy'osiga omugaso gwayo. Twagala tugende gye bali omanye gye basibuka engeri gye beebakamu ne gye basulamu. Sinakini weeyongera okumanya obwetaavu bw'ekisaakyo eri abantu bwe batyo. Kyokola kya bbeeyi kya muwendo si muntu nti akikola era you have to be proud of yourself. Tutambudde ebbanga mu kulwana tulwanye era nze nzikiriza ntuwangule ne guno omwaka Katonda atukwatiridde ne tuweereza nagwo tuguteeke mu fayiro yaffe nti ne2025 twaweereza ne tuwangula. Embaliriza yaagwo yiino buli kadde gwayimiridde naffe tuteeka olunaku luno okwongera okunaaliza ddala bannaffe amaziga ku mutima n'okubayingiza omwaka omujja nga bategedde Kristo waffe, okubateekateeka, okubalagira ddala nti Kristo yakusitula n'abasobola obbasitula. So kyonna ky'olina Hunger Free Christmas campaign, kabonero ka kusinza, kika kya kusinza, tweyune. Mukyala Agi yatuwadde emitwalo 2. Initially yatuwa emitwalo 4, tukwate emitwalo 2 kubanga tulina obwana tusomesa bali batubanja akasente ng'omuntu bwakola bibuuzo. Netuteesa naye ne tudda emitwalo 2 ne nzongera ku school fees z'obwana Jordan ne Elijah. Then emitwalo 2 nenjikasuka mu nsawo ya Hunger Free Christmas campaign. So fine nsawo yaffe erimu emitwalo 2 okuva Mama Agi. Mama Agi Mukama akuwa omukisa. Bwe njogera ku bwana obusoma era ono njagala okutegeereza nti omwaka ogujja tugenda kuba na campaign y'abaana yakuza abaana ku ssomero nedda. Nze nina essuubi nti omwaka ogujja tulina kuba na ssomero lyaffe era nkyatuza akamwa mpita wano okukinyweza nti omwaka ogujja Labon Chate Foundation egenda kuba n'essomero mwe tugenda okuddira buli bwana bwe tugenda osomeseza buli bwana bonna obadde busigalira nga tebusoma. Essomero erigenda okuyamba buli mwana, erigenda okuwa education buli mwana alinganga ffe era oyo ayita mu mbeera gye twayitamu. Labon Chate Foundation tugenda kuba n'essomero erinnya twalifunye Matthew 5:16 primary and vocational school. Bwe bava mu primary okwa tubafuna bakulu tugenda batwalira mu vocational basome ebyemikono. Tugenda concentrating nnyo ku English n'okubala wadde nga ne subjects endala tujja ziteekako essira. Twagala tufuna abasomesa abasinga era abakugu ekikenkanika. Essomero twagala litunde libenga amasomero amalala livuganyize eddala libe essomero erisinga mu kitundu ky'Ekammengo. Twagala abaana abato bayiga okutunganga bwe kiri ku Labon Chate Foundation, okusiga ebifaananyi, okwokya enjigi, okukola designs ez'enjawulo ng'era bamanyi n'okubyogerera lwe luzungu luli nga bamanyi n'okubala ssente ye Matthew. Tugenda kukikola Katonda atusobozesezza ffe baani bannaffe bangi abatandika foundation ebibasudde ffe bye tukozeseza ng'amadaala okunyweza eyaffe. Waliwo bannaffe bangi nnyo abanda nagana eggwe foundation emyaka 3 muyina ettaka muzimbye kati muzimba somero mukikola muti abazungu kyabawa ssente n'enseka. Nembaga nti munnange nze nafuuka omuzungu w'abantu abalala, sina muzungu n'omu ampa ssente. Wabula nkozesa art n'ebitone byange okubeezaawo obuweereza buno.
abantu bagamba nti nga bizibu nnyo gugamba otya nti osobola okubeeza abantu abasukka ebisatu ng'okozesa art n'ebitone byo okubeeza olimba waliwo akuwa ssente toyagala kumwogera nenseka naye ngaera erinza okubalaga nti nedda naawe osobola okufuuka omuzungu w'ekyalo kyo. Tetwetaaga muntu n'omu atategeera nsi yaffe kujja kutereeza nsi yaffe ajja giwabya wabula twetaaga ffe abategeera obulungi ensi yaffe gye yava ne gyeraga ne bye tukiririzaamu okuyambako abalala okugitegeera n'okukwatirako ababonaabona okubaagaza Katonda waffe Kristo waffe n'okukyusa endowooza zaabwe. Tetugenda salira muntu musango n'omu naye tugenda kwongera okubuulira enjiri tukozese emyaka gyaffe egy'obuvubuka tukozese endabika zaffe n'ebitone byaffe okuweesa Katonda waffe ekitiibwa n'omukuumira waali. Twegatteko bw'alina ekifaananyi tusobola okusiiga nga bw'oli source of income yokka eri reliable. Era nkozeseza music wange ne am rebranding ekyo nakyogera nti ngenda kudda ku stage nga mpeza emyaka 37 nga nyimba empya era zijja kuba za charity nzikozese okuyamba n'okusakira bannange abo abafaanira ddala nga ffe. Ekitone kyange nakikyusa okuva mu music w'ensi ne mukiza mu music ow'omwoyo. Show zirikolwa abantu balizisasula sente zirivaamu tuliraga abayimbi abalala tekiri kukwekkusa wabula kiri kukubeererawo bannaffe nakusitula ndowooza zaabwe nakubayamba okutuuka waka. Nze neesunga okutuuka ewaka naye ate nkiddamu sirifa nga ndi muto ngenda kutuuka ewaka nga nkaddiye mu nnyumba ya kitange kuwadde bye neegomba bingi biri eyo naye ate omubiri gwange gwe gulina okunnyambako okubikubako enfuufu olwo nno mbituulemu nga malayika Jibril n'abalala banjozaayoza nti weebala owangudde. Ku nsi kuno nsinako kye neegomba kuba si waffe wano ewaffe walala si wano ewaffe walala si wano. Amamotoka agensi tagenda kummalamu waliwo bannange naabansanga nvuga akamotoka kange akakadde nibagamba naye kati gwera bonkana akamotoka akakadde koovuga ne baseka ne mbagamba nti nedda kakadde naye kakola omulimu gwa Kristo. Amamotoka amayumba agayumba aganene ago n'ebyensi ebirala tebinayo lugenda tuyambira kuwangula nsi eno wadde nga bisobola okutuyamba okugonza omulimu okugonza obuweereza bwaffe nti emmotoka bwekuvugako nekutwala mu nzigotta ne mubantu abo abeetaaga ekigambo kale ennyumba eyo bwekuyamba okusuza ku banaku n'okubayambako obutasula wabweru naye tuleme bikozesanga mundu mmenye okuzza bannaffe emabega okukakanya Kristo waffe n'okufuna amalala agatenkanika. So ne bwe nandibadde siina kamotoka ako kakadde ne bwe nandibadde siina wensula nze ku kirabo ky'obulamu Kristo kyampadde n'okuzza obulamu bwange obujja nandibadde nsinza Kristo. Katonda waffe yatutuma kubaboola yatutuma kubaagala paka we balikyuka ne bagamba nti nedda Mukama asigala Mukama. Bw'abanga y'omu yakyusa Sawulo n'amufuula Pawulo naye gwe mwana wa Katonda funayo time ogenda osomye ku Sawulo yali ani ne Pawulo yali ani. Abantu abo babiri baali muntu omu. Katonda yakyusa Sawulo n'amufuula Pawulo naye nga Sawulo ebintu bye yakola Katonda muganda byali tebyenkanika. Bw'abanga yasobola okuweekisa Pawulo bw'abanga asobola okukyusa Sawulo n'amuweekisa olwo kyekigwana okugumiikiriza bannaffe abo abayitamu ebyo tutakkiririzaamu oba abakola bitakkiririzaamu bimenya naye nga tuyita mu kisa kyekyokka ekigenda okutuyamba okukyusa bannaffe n'okutuuka ewaka. Tugenda kukola abakyala n'abasajja ab'amaanyi nga tuyita mu kubagumiikiriza n'okubabulira Kristo waffe. Enjiri eriko ebikolwa tubaagale paka nga tubakyusizza. So anga Free Christmas campaign twegatteko bw'agamba nti nedda engeri Bongo gye weekuttemu obuweereza bw'okoze buinspirinze nange bumpadde amaanyi okutandika obuweereza nga bw'olina okwogera Kristo wange nga seetya n'okumubulira abalala watali kwekomomma. Jangu oyimirire naffe tugenda mu ghetto mu nzigotta Christmas eno bamaama basingo mother tugenda kuyimirira nabo tukyakaleko ko nabo ku Christmas. Oyina Bible oyina sapro oyina Quran byonna bireete
oyina gomesi, oyina ngatto, oyina kiteeteeyi. Christmas okwo era tugenda gabirako ebirabo. Olugoye lwonna luga nti no tetukyalukozesa, terukyanjaamu oba lunjaamu nnyo oba nandyagadde okuwa ssaddaaka eno enjimu eri omunaku. Byonna bireete Christmas tugende tugabire abakyala abo ennaku 360 tuzimaleko nga ddala ekisa kyaffe kibunye wonna. Sinza Katonda olimba abaana boozadde abo abalamu banno be bazadde ne bafa. Omusajja akubye embaga abalala bayogera ku mbaga. Omusajja ekikola ky'omusajja kye kimu ekikubye embaga abalala bayogera ku mbaga kibakuba bukubi miggo. Yogera ku mbaga empine zivuga. Weebaze Mukama olw'okuwa omusajja akubye embaga olw'okuwa ezzadde. Oyinza okubeera mugamba nti naye nze Mukama yampa omusajja nandekawo. Weebaze Mukama olw'okujja omusajja oyo mu bulamu bwo yandikusse. Weebaze Mukama olw'okuwonya okufa era mutendereze kubanga agenda kukuwa omusajja asinga oba omukyala asinga. Tulabuna n'ensi yange mbaagala nnyo gwalina kyonna ky'oyina ku namba eziyitawo so kituteerako. Neebaza abantu bonna abayimiridde naffe mwaka ku mwaka abatakooye abatuwadde omukisa abatakyajinze endabika yaffe nyambala yaffe bukulu bwaffe na buto bwaffe butini bwaffe na budene bwaffe. Mbeebaza mwebale tuwa mukisa kusaavinga naffe Kristo waffe. Mwebale kutulaga nti Kristo si wabalondemu waffe ffenna. Mwebale kukuza buweereza bwaffe. Mwebale tukuuma nga tuloota. Mwebale tuyambako kutuwonya geena era mwebale kutulaga nti eggulu gye liri. Bwe mutukoze obulungi obutagambika, bwe mutukoze ebyekisa mutulagidde ddala nti nedda obulamu bujjuzibwa kwagala. Mutuwadde omukisa naffe ogw'okulwanira eggulu. Temujjanga okwo. Mwebale nnyo. Mukama bawe omukisa. Mwongere tusabira ebituyuuza bingi, entalo nnyingi nga naffe tubasabira. Bw'atodde ensigo Katonda aginyweze. Tulabuna n'ensi yange mweraba.